him, yet I won the election. Yeah. I've lost enough. You're free to kill me. Please come out. And I'm not coming out. Yes, I put my legs here. You are free to break your legs. You are free to break my legs. I put them here. I'm not getting out. I'm not getting out. I won the election. Who do you think I am? I'm an honorable member, but I'm behaving like a hooligan because you're not mature enough. Atwala ebyokulondewa Kiso Tolbert Musinguzi alangiridde munna NRM Ian Cheyune ku buwanguzi bw'ekifo kya ssentebe bwa disitulikiti eno okuyita mu kulonda okwabaddewo olunaku lw'eggulo. Ono awangulidde ku bululu emitwalo 17,710 ate Najja Nasifu wa NUP akutte ekyokubiri afunye obululu emitwalo 9,235 so nga ye munna DF Flavia Nakafeero amalidde mu kyakusatu n'obululu omutwalo 1,597. Ian Singozi 177,710. Najja Nasif 99,235. Nakafeero Flavia 10,587. Accordingly, as a returning officer for Kiso Electoral District and according to Section 1 of the Central Government Act, I declare Cheyune Ian Singozi wabula Najja Nasifu atamatidde na bisomeddwa yeekoze obusolosolo nga ategedde nti bagenda kulangirira Ian Cheyune wa NRM era nga akwakudde akazindalo ku Tolbert Musinguzi nga ayagala okwerangirira nti yawangudde. Ono abakuumaddembe bamuwazeewaze okumufulumya ekisenge omubadde mugattirwa obululu ng'era wano empale zisigadde bulere so ng'era abadde agezaako okuwalira mu waya z'amasannyalaze. This is the candidate. You want to ask me? Guys, this is the candidate. Aduumira poliisi mu bukiikakkono bwa Kampala n'embiriraano Moses Nanuka agezezzaako okwogera naye ng'amusaba kakkane kyokka ng'asiwansano ku mazzi era ekizzeeko ono kumutwala ku poliisi. Is there? Tolbert, you know that the real results. You know the real results, Tolbert. Do that rightful thing, Tolbert. Don't be forced to do what's not right. I'm not reading here. No. I can't wait for that. I can't wait for other people. I want the election. I'm not using violence. That's why I was seated here from the whole day. I got my declaration forms and I tell it, I won't be at 40,000. A difference. I'm not, I found it. Give me to do what I want. What I want is, let Tolbert do the right thing. Oluvannyuma lw'okulangirirwa Ian Cheyune ajaganyizza n'abawagizi be era nga mu kwogera ne bannamawulire alaze nga bw'agenda okutandikira ku by'okubudaabuda abantu bagamba nti akantu akatono kabatabula ng'era asuubizza okutwala mu maaso enteekateeka zonna eziri mu kkubo ng'okuzimba eddwaliro ly'omutendera gwa hospital ssaako okukola enguudo n'okubunyisa amazzi amayonjo. Kesooka mu Lungereza reconciliation okubudaabuda abantu baffe era olwaleero lwe lumu ku nnaku ezitulaga ti ddala ekigambo kyenjogerako kikulu okubudaabuda abantu baffe bali bubi akantu katono kamufuula ekitagasa mu ddakiika budakiika naye nkimanyi bwe tunaatandika tugenda kusookera kubudaabuda abantu baffe reconciliation. Ekyokubiri tugenda kumaliriza projects zonna ze twali tutandise ezitanaggwa okusookera ddala wano ku headquarter. Headquarter muganda wange agikuumye bulungi naye waliwo ekizimbe ekitanaggwa. Ono era asuubizza okusitula embeera z'abantu mu Wakiso. Ku advocacy
twagala okukola advocacy okulaba nga disitulikiti eno yeeyongeramu abagagga beeyongera okuyingiramu bawa abaana baffe emirimu abantu baleme okukayanira ekintu kyatalinaako bwannannyini. Olabye enkayana ezibeerawo akantu katono oli n'akayana nnyo kubanga talina ssuubi kyalina kyanaakola ekirala. N'abawangudde ebifo eby'obwakkansala ku lukiiko lwa disitulikiti eno eya Wakiso balaze bye bategese okukola. Naye mbasuubiza nti Ssanja 2026 ngenda kuteeka nnyo essira mu kukonekitinga bussi ku Main Island. We tuviiridde ku kitebe kya disitulikiti Wakiso ng'abawanguzi ku bifo by'abakkansala bakyalangirirwa.